Kale mukono gwange omulungi nkwaniriza ku mukutu gwaffe gwa SML News UG. Mu budde bwaffe buno bwe tuyita obwa special notes. Charles James Senkubuge ndowooza kati ali ku Salt TV agiyita engule y'obukulu. Nti omuntu bw'okula kisuubirwa ng'Abaganda bwe baga nti bukadde magezi. Oba n'engeri y'amagezi esingako ku balala gy'olabamu ebintu ebisinga obungi. Kiba kibi omuntu omukulu naye bwaggwamu n'apakuka n'olaba ebintu mu ngeri ega nti alinga atali muntu mukulu. Kale ffe abakulu abali mu myaka gyaffe we tutuuse weetegereza ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Njagala kwongera kukuba bituli mu mboozi y'akawumbi akamu mu obukadde 7 akoogerwako nti akulodde oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda Ssenyonyi yakalya nga nzijukiza bannayuganda ensonga eno nti buli muntu omukulu awezezza emyaka 18 ekimuyisa omuntu omukulu ye capacity okwetegerera. Abantu baba balowooza nti you have capacity to discern ekituufu n'ekikyamu, ekirungi n'ekibi, ekikugasa n'ekitakugasa. Era bassebo ne bannyabo twenkanankanira ddala n'ensolo. Every human being wetunuulire buli omu ku ffe ayina ensolo gy'afaanana. Take it or leave it. Waliwo munno gwelanula ng'afaananira ddala embizzi nga muntu. Naye banoga nti ono n'enkima nga bw'olaba omunno ogenda n'olaba enkima mu zo kati enkima eno efaananira ddala gundi. Waliwo abafaanana ezzike, waliwo afaanana ente, waliwo afaanana embuzi, kubanga tuli baaluganda n'ebintu ebyo. Ekintu ekyenjawulo kyokka Katonda kye yatuwa ekisinga ku bisolo ebyo, tukola ebintu byebimu. Olyanga ensolo bw'erya n'ofuluma nga bw'efuluma, n'ensolo ewummula, osanga n'embwa ku kkubo nga yeebase nga naye ewummuddemu nga naffe bwe twebaka. We do virtually the same things except Katonda yatuwa ekirabo eky'okutegeera, okwerowooleza nti ebyo byonna wadde embwa bagitendeka batya nebanga esobola okwefulumya nekola kineetendekebwa naye era etendekebwa abantu. Kitegeeza nti abantu basigala bagisinga okutegeera. Now fe abantu tuteekwa okutegeera beyond ensolo. Twasooka okuwulira, nze muyanga nasooka okuwulira siringis eziyitibwa akawumbi akamu mu miliyoni 7 ezaweebwa Ssenyonyi mwaka guwedde. Era nasooka kukiwulira ku mwami ayitibwa Andrew Irumba munnamawulire awandika olupapula lwayitadde Spy. Nga kyajja kitya? Kyajja nga akakiiko ka Kosasa kali kakulwa Ssenyonyi kaali kakunya omukyala era yakola ekitongole kya Uganda Airlines nga kamubuuza ku nsaasaanya y'ensimbi. Ne bakizuula nti mu nsaasaanya y'ensimbi ezaali ziriko akabuuza mwalimu ne miliyoni 176 ezaali ziweereddwa bannamawulire mbu okuyambako okutunda Uganda Airlines mu bantu. Ensimbi ezo zaweebwa Andrew Irumba. Naye bagenda okwetegereza nga bannamawulire abali bateekwa okuzifuna tebaafuna ssente ezo. Era nga babuuza kiki kye mwali mwagala bannamawulire batunde ku Uganda Airlines ojjagaza abantu bagibabuulire batya. Bwe baakola olukalala lw'abantu lw'amakampuni agaafuna ssente ezo mu bukyamu mu Uganda Airlines, ne kampuni yange ya SML News UG bagiteekamu yali mweri. Era ngenda okugitegeera nga ne kampuni yange bagiwa ssente yali mente okufuna miliyoni 36 ninga tebaazituwa nga balina gwe baaziwa. Era Uganda Airlines netegeeza nti balambulanga n'okulambula
basitulanga bannamawulire ne bateeka mu nnyonyi ya Uganda Airlines ne babatwala eri destinations ez'enjawulo bagenda okukizuula nga Andrew Irumba awalinga omuntu wa SML mu kifo ky'okutanze nga owa SML yateekangawo girlfriend we n'agenda naye because Andrew Irumba mukwano gwange saakigendamu nakireka bulesi naye ng'olwedde kyali kiti n'amakampuni amalala mangi nnyo era abamu ne baawukana be yali akola ne bamwawukanako ne bakola amakampuni agaabwe nga baga nti emiliyoni 17 ze baawa bannamawulire okugenda ku Uganda Airlines bajagazise Uganda tezaabatuukako nange saazifuna twakireka bulesaawo kiri ku record bezi bwino awo Andrew Irumba ngeyali avuganyuddwa mu omukyala bali bamuyita Bamuturaki waavire naga nejjoro Ssenyonyi naye ayogera mbu nalidde 17,600 ne bamuwadde akawumbi mu miliyoni 7 era zaakyogera emirundi n'emirundi naye jjoro Ssenyonyi yali yamwesonyiwa n'atafaayo gamba nti oba amuvunaane oba amwanule n'amulekaawo which was the right thing to do. Tukiyita contempt card. You treat somebody with a contempt. You demonstrate to them that the information is not worth your attention, that you actually don't know what is going on. Ekyo ne kitandikiraawo. Kati lwaki sagala kukaanyala bakawumbi kamu mu miliyoni 7 nti ensonga eno ebadde wano kumpi kati omwaka mulamba. Ensonga esooka nti otegedde we kyava mu bukyayi bw'otugamba gwe tewakola bwoti. Era Irumba bannamawulire tebaamuwagira ku nsonga eyo olw'ensonga zaakyogera eka lwaki bannamawulire baali tebamuwagidde kigendamu nti baakizula nti yabalyako ssente zaabwe siri yatulyako ssente zaffe zitweteeka okufuna good enough nze omulimu nali sigukoze so singa nali ngukoze nti nalina bye nayogera Uganda Airlines naye baali bandiirako miliyoni 36 nze ze saalya kiri ku record ne bafulumya bagenda okumpeereza olupapula nga ne kampuni yange listed number 17 mu baafuna ssente ze saafuna. So kikulaga kintu waliwo abantu bebatuliisa ssente ezitaliiyo yensonga kyetaaga oli bwaga nti baalya ssente muyanga yalidde akunnyonnyole yalidde atya. Eyo ensonga yange namba emu Joel Ssenyonyi munnamawulire munnaffe ndowooza ekyo mukimanyi nga nze nga Irumba eno gye tukolera emirimu gyaffe nga bannamawulire tuba n'entalo zaffe n'obukuku n'okunyoomagana n'okulwanyisaganya oli kwayinza okwagala okubuuza nti Joel Ssenyonyi naye ayinza okufuuka ekyo n'ayagala alwana olw'ekyo. Eyo nsonga yange namba emu lwaki nkyakuba ebituli mu nsonga eyo. Ensonga ey'okubiri Joel Ssenyonyi ne Dindi Lubowa Ssaava bonna bannamawulire baali bakoleddeko mu kifo ekimu ku Nation Media Group mu kitongole kya NTV. Ndowooza ekyo mwenna mukimanyi nti Dindi Lubowa Ssaava yaliko munnamawulire mu NTV ne Joel Ssenyonyi yali mukozi ku NTV kwe yava alyoka agende yegatte ku Bobi Wine okutambuza emirimu olwaleero. Emirundi egisinga mwabalina amagezi gye tukolera eno ku mirimu waliwo gwe tuyita waka politics. Wabaawo empalana zaffe ku mirimu eno, wabaawo ebigambo byaffe ku mirimu eno, wabaawo okunyoomagana, okusoowagana n'okukosaŋŋana mu nkola yaffe ey'emirimu. Oluusi empalana eyo ekula nga ne bwe mwawukana ku mirimu yeeyongera. Ensonga lwaki sanguwa kukkiriza kintu kino nga Dindi Lubowa Ssaava eyakolako ne Joel Ssenyonyi mu kitongole ekimu ekya NTV bwe wandowooza nti bandibadde ba mukwano nnyo ng'omu bw'aba nekyawulidde asobola n'okubironanga nti waayi comrade ate kiki. Bonna tebakwatagana, buli omu abalula bubaluzi, buli omu yeewerera munne. Wateekwa okubaawo oba oli awo. Nze akoleddeko mu bitongole yakolerako mu NBS, mu CBS, mu biki amanyi waka politics bwabeera n'empalana y'oku mirimu. Nkakasa bukakasa nti bwebanga kifulumidde awo nga we kifulumidde
then wateekwa okubeerawo abakiri emabega obanga kiva ku mpala n'enkadde muganda jaga nti kabugo kakadde tekagwamu nsekere lwaki era diini yakifulumizza era yalina bwino omungi era lwaki ng'abaali bakoleddeko awamu tebasobola kubiragana masimu katugeze nze ne Simon Kagwanjala twakolako ku TVM njala akyakolerayo nze sikolerayo nibwe nagendanga okuvisitinga abaana oluusi nga tulina abaana baffe bali basomera mu ssomero lyerimu ku Trinity College na Bingo nga bwenna mbasiisobola genda ku visitation VD okukyalira muwala wange nga nkubira Simon nga nze nange sigenda genda naye mukyala wange agenda mama Gabi agenda era nga ntuma mama Gabi mukyala wa Simon Kagwanjala ne mutuma avisitingire wamu abaana baffe ababe n'abange ye lwatabaddeyo nange nembeerayo because we are colleagues. So that even now outside the work abaana baffe bakwatagana naffe tuli bamu nti bwe mpulira ekintu ku Kagwanjala nga sinnakiteeka mu mawulire ekisooka kumukwiramu nga nti ate bino byempulira olaba oli tasobola kukola ekyo kitegeeza nti bwe baali bakola bonna waaliwo olutalo lwe bayinza okuba nga badde balinze ekiseera ku lusetolinga. Eyo point yange namba 2. Ensonga eyokusatu, lwaki abantu ababadde n'ensonga ya Joel Ssenyonyi ey'okulya akawumbi akamu miliyoni 7 nga balabika ekyamazima kyennyini balina bwino omukuukuutivu obulungi alabika, lwaki tebagenda mu kooti? Lwaki tebawandiikira kaliisoliiso wa gavumenti? Bwe wandiikira kaliisoliiso wa gavumenti ku nsonga erimu ensimbi ezaabulankanyizibwa kati nga bribe eyo ey'akakadde akamu miliyoni 7, ayigigi n'amala anyigiriza Joel Ssenyonyi n'akamusuuza n'akakomyawo. Gw'aba yaloopa ewaayigigi bakuwa ebitundu 10 ku 100 eby'ensimbi ezo. Mu tteeka erimanyiddwa nga the Whistleblowers Act. Singa oyambako gavumenti noyogera ekituufu ku nsimbi engeri gisaasaanyiziddwamu obubi ne bazza ensimbi ezo, you are entitled to 10%. Tebereza nga olina bamanyi abaali babbye biliyoni 5 n'otegeeza gavumenti ne bazibasuuza ne zikomawo, you are entitled to 10% of that. Owunziko ofunye miliyoni 5 lwa kintu eki lugambo lwokka kutegeeza ku gavumenti ate tebaatulaniya otegeeza gavumenti. They hold you in secrecy, in confidence, and they'll pay your money under the Whistleblowers Act. Era abantu bangi bafunye sente z'aba whistleblower mu Uganda Revenue Authority omwo olwoka abaagala okwepena emisolo ne babala emisolo gye baali beepena bwe bagibajjako ne bakuwa percentage yo. Na lwaki abalina bwina amala obulungi ku nsimbi za Joel Ssenyonyi 1.7 billion tugeze nga bannamawulire bw'oyambako okufuna bwina omutuufu ayigigi alina capacity waliza Joel Ssenyonyi to return the 1.7 billion oba atunda bizimbe oba atunda mukazi we oba atunda n'azikomyawo, era bw'azikomyawo obeera entitled to million 17 of that money. Buli ayogera ayogerere eno bwati, yeetolole eno bwati, yeetolole eno bwati. Twagala omuntu yeesimba obusimbalaala agende ku poliisi, agende waayigigi aweeyo obujulizi ku Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi naye akwatibwa atwalibwe mu kooti nga balabwe batwaliddwa mu anti-corruption court avunaanibwe. Ekyo kyokka kikumala nti kasaba mutwala mu kooti n'avunaanibwa paalamenti anaaba agivuddemu muba mumuwonye in that way. Number 2, sente zaffe ziba zikomyewo oba oyambi gavumenti yo. Number 3, you benefit at a rate of 10% of that money nga nezibadde ez'okuloopa zonna ozisasuddwa. Y'ensonga yange ey'okubiri, lwaki mu-avoidinga those institutions? Why can the anti-corruption court, which would be most interested that a member of opposition who is lethal and very critical to them has been elected, lwaki temubawa information eno to empower the case? Number 4 of my reasoning, buli ayogera ku 1.7 billion eza Joel Ssenyonyi
tatubuulira ani yazimuwa. Bogerera mu bikwate. He got 1.7 billion from Uganda Airlines. Uganda Airlines yonna nga institution cannot pay a bribe, because if the Uganda Airlines paid as a bribe, then you just ogenda bugenzi mu bitabo bya accountant waabwe oba ewa cashier n'obuuza bazimusasula batya. If Uganda Airlines the institution ye yasasula, because oba ofuna sente mu bitongole mu abalimu ku magezi mukimanyi nti oba ofuna sente mu bitongole oba ne woosayininga bakola requisition, oba ne woosayininga requested by, requisitioned by, checked by, approved by, era balaga, was the money paid in cash? Was it paid as a check? Was it paid as an RTGS, real-time grants transfer? Was it an EFT from the account of Uganda Airlines to the account of Joel Ssenyonyi? How was the money paid? How was this bribe delivered? Ani yajetika, was it delivered in cash to his office? Okay, if it was delivered in cash to a hotel, like I have heard people say, to a hotel, has the hotel yet what the CCTV footage? Bu video wa Joel Ssenyonyi nga afuna million ezo 1.7 billion okuva ku hotel gye bagamba gye yazifunira. Bu video weebuli. Nze sagala kusooka kubuuza ng'azimbye kalina, ng'azimbye gundi, sente yazijjawa. Njagala kusooka zino okutuba tutegeremu ani yazimuwa. Bagamba kimu mu Uganda Airlines saagala kubeera bwento nawana ewange mu SML bw'oba ofuna yafuna sente mu SML era wabaawo azikuwa nti yasayininga ng'ennaku z'omwezi bweziti ku requisition number gundi, oba teyasayininga ye nga Joel Ssenyonyi wabaawo mu kitongole omuntu asayininga sente ezo okuzitwalayo. Ntwabadde tugula kintu, twali tugula kamera gundi ng'agenda Dubai asayiningira wano sente, neteka nti asayinize sente tugulira kamera, n'agenda Dubai n'agula kamera, n'akomawo ne risiiti eraga nti atugulidde kamera, ne tugiyingiza mu bitabo. Sente za Joel Ssenyonyi okufuluma mu Uganda Airlines zimutuukeko. Mukozi ki owa Uganda Airlines eyazeetika yazimusanzaawa? Era bw'amala ozidelivering wateekubawo acknowledgement of receipt bwe zibanga zaamuweebwa nga officially. Bwebanga yali bribe, who was bribing him? Era oyo yali asasula bribe yali akweka ki? Kubanga amateeka g'enguzi gali bwe gati, agigaba aba amenye etteeka, n'agiwa ne gwe bagiwadde bonna abamenye etteeka. Kati Joel Ssenyonyi bwe buma mu mutya ye mumuleke, naye mukwate yatwala sente yazimudeliveringisa mumunyigirize muga nti bwe watwala sente zine wa Joel Ssenyonyi wali omutwalidde zaaki, annyonnyole nti was delivering payment for what? Oba bw'abanga tezaaliko bwino bazideliveringa budeliverinzi ku hotel, yazideliveringa lwaki mumubuuze zino wali omuwazaaki? Kubanga kitegeeza njagala bannayuganda omanyi njagala tuyiga okwerowooleza bannange, emitwe gyaffe balemenga kugiyiwa mu buyiyi buli muntu kakikya. Omusajja oli ayogera nti kireme kubeera kidoli, buli omu ku kinyamu ne banya buli ayagala n'ania. Muleke kufuula mitwe gyammwe bidoli buli ayagala n'ania kankose bigambo ebyo. Tubuuze ani yatwala sente kuziwaayo? Era oli waakwatira bribe ey'akawumbi akamu mwe miliyoni 700, mulowooza kyo kye yali akweka kyali kyenkanawa? I want you to imagine that oyo eyabba sente mu kitongole kya Uganda Airlines nga tayagala bazoogereko, ng'asobola okukwata 1.7 billion aziweeyo nga bribe okusirisa aboogera, olowooza yaba yabba mmeka? Then don't you think nti oyo ate ye yatubba nnyo n'okusinga 1.7 billion za Joel? Because emboozi wootegerera ng'evudde ku mulamwa, emboozi bwe baya corruption ya buli bwanguzi bwa Joel Ssenyonyi nti muli wanguzi
ate ekyokuvuluga erinnya lye kitegeeza kitya nti ŋŋamba ono bisheekeezi Yoweri tegeeza abantu akiwajja erinnya lyo okubeera bisheekeezi Yoweri ofuuke Joel Ssenyonyi ate tetunoonya linnya lya muntu tunoonya muntu yali yanguzi 1.7 billion oba erinnya lye bisheekeezi oba ye Joel Ssenyonyi oba ye bisheekeezi Yoweri that becomes immaterial and you focus on the sente ze yalya. The moment you surround your information with search nze munnaye mba nkukubamu ebituli mba mmanya nti ekintu kiriko be kikolera kinafuye. What's my name about? Sano bankawata ti Muyanga bamukutte lwakuba yakwatta omwana tubamuvunana defilement naye Muyanga oyo edda yeeyitangako Kayiira yeeyitanga John Kayiira ekyo kiba tekiki oba neeyitanga John Kayiira. The fact is that I have been arrested for defilement whether I carried the same name or I have changed the name. My identity in that case does not matter. I am criminally liable for my case of defilement. So the name of oba Joel ye bisheekeezi nga lyerinnya lye kati oba yali ejjako oba takyabikozesa. The issue is you have evidence that yafuna 1.7 billion bribe. Ani yamuwa sente? Si mu bitongole njagala let us narrow down now batufunireko ku requisition batufunireko ku trail ku lugendo lw'ensimbi. Uganda Airlines katugeze esayininze cheque nejja sente mu banka nezijja ku office ya Uganda Airlines nezisibwa mu kikutiya neziweebwa omu ku bakozi n'alagirirwa nti katuula mu kamotoka genda ku hotel gye bayita oba Serena ekigo tuulaawo Joel ajjano newo sente Joel naye najja ne beemupya abalala ne bakwata ekisawo ne bakiwa Joel Ssenyonyi. Ani amuwa? Nze saagala kunoonya Joel Ssenyonyi kati bwe nnoonya eyazimuwa yekka Joel ajja kwereeta yekka. Twagalawo omuntu akasa nti ye sente nazikwata nenzimuwa nga zaali zaaki nti atwali tumuwa sente zaba member ba parliament kugabana abali kakiiko ka Kosase nti mwe mwali muteekwa okubasasula. That's where we can start from. But you cannot keep telling me because in the case eri guli omusango mulago mwagala si musango nemwe eri case endala gye mwagala okusirisa for example muleke kubeera bawutta nammwe kiyitiridde kutulowooza nti bwe mutulabako ndowooza emikira tuli mbuzi. Mu case endala eya Mathias Mpuuga ne ba commissioners abantu gye boogerako buli information eri clear eri bweti nti ng'ennaku z'omwezi bweziti abaka ba commissioner oba ne sipiika baatuula mu boardroom ewa sipiika ne bateesa okwewa sente zino. So abaatuula mu lukiiko baawogerwako bamanyiddwa n'olukiiko we lwatuula wamanyiddwa n'ennaku z'omwezi lwatuula wamanyiddwa n'ekiteeso kye bayisa kimanyiddwa era oli alaga bulungi nti ekiteeso bwe kimala okuyisibwa ne badde eno ne payment vouchers ziraga nti buli member wa parliament gundi n'afuna zino gundi n'afuna zino gundi. So the giver of the service award is known, the recipients of the service awards are known, the process of the service awards is known, everything is clear. Can we make Ssenyonyi's case also as that clear? That the giver of the 1.7 billion is known, the meeting that generated the 1.7 billion is known, the intention of giving Joel Ssenyonyi the 1.7 billion is also known, and then we look at did Joel Ssenyonyi actually execute the task for which he received the alleged bribe. Let us not divert ourselves, or let us not be diverted. We are simply saying there is need for public officers or for holders of public offices to give accountability for public resources. We don't want to know who it is. Oba oli wa opposition, oba wa NRM, oba ali mu government, oba ali outside, we are simply saying the message is simple. Stop taking advantage of taxpayers' money. And we are saying if there is any gaps in law,
that these public officers are using to exploit, like they have powers to give themselves service awards, then the easiest thing to do is to close all the gaps in law. We can amend. Well, I want to hear the opposition. Njagala kula National Unity Platform. FDC nangaga we are proposing amendments to the rules of procedure as a parliament, oba tuleteke erifuga parliament, the Administration of Parliaments Act, tujewo obuyinza ba member of parliament we balina as a commission okwegabira. You close that gap, you have closed everything. Otherwise, story yamwe ya Joel Ssenyonyi ku bantu abalina obwongo, ngambye abalina obwongo ekyagaanya okuwera. I don't want to associate to it. I am not saying that Joel is not corrupt. No. I cannot. He can't be. Sibeera gy'abeera. Naye story eno gye mutuleetedde okutukyamula okudivertinga mugaanyo gijjuza obulungi. Let the story add up. The story of corruption does not start from what you have built. It starts from where did you receive the money, from who and why. Let's be sober. Fenna wano wetuli, I can tell you without fear or favor, tulina ebintu bingi bye tukoze nga bwe bakuyita okunnyonnyola engeri gy'obikozeemu biyinza okukulema. Si Joel yekka. In fact, bwe mba mujjukira Betty Kamya yagamba president nti bwe naabanwanyisa obuli bw'enguzi njagala kusooka kubuuza olina ebizimbe egundi n'apatimenti egundi naye wazifuna otya lifestyle audit. Museveni yamugamba nti ekyo kyo kiyinza okubeera ekizibu kubanga bassebo ne bannyabo mbeera nze kambawo ekyokulabirako nabeeranga mu NBS television nga nkolera omusaala ogw'emiliyoni ezo naye nga waliwo olunaku lwe twakolanga program ne Tamale Mirundi naddala bano bannaffe abava ebweru n'abagamba nti Mr. Myanga njagala kulyako nammwe ekyemisana. Can we meet at Serena? Bannange twagala nnyo Tamale Mirundi serebu waffe. Mirundi naganze sijja genda ku Serena, gwe genda onambulira ebifaayo. N'ogenda ku Serena n'otula n'omusajja n'akugulira ekyemisana n'akwebaza okupostinga Mirundi programu yaffe etunyumira nnyo bw'oba ovaayo n'akwata $100 n'alukuwa. $100 then nga zenkanankana n'omusaala gwenfuna. So, ezo teziri listed. It is not a bribe. Oli ampadde kirabo. Ozinyiza n'okuzimbuuza nga nina kye nazikolamu olaba nzimbye essomero banzimbye ekizimbe naye nga si kyazijjukira n'akuzijjukira ani yazimpa. So you cannot start from there where what man has done. No. Joel Ssenyonyi ayinza okuba yafuna miliyoni 107 naye mutuwe bwina amala obulungi. Bwe kitaba ekyo musooke muleke tumalirize kiri. Tumalize ekya service awards n'abaazifuna na lwaki baazifuna ne kye baazikolamu ate okumanya muli babi nnyo. Mutulaze Joel Ssenyonyi bye yakola mu 1.7 billion. Temunnatulaga commissioner kye baakola mu miliyoni 5. Kyekya ekyampuuga mwakwata yafuna 5 teri atubuulira kyezaakola. Wabula ekya Ssenyonyi mutandikidde ku kyezaakola mulyoke mutegeeza omuwendo. No. Era nze mpulira buli ayogera ku zampuuga 5 tebalaga nti embamuwa miliyoni 5 kwe kugula emmotoka eno, kwe kugula poloti eri, kwe kuzimba essomero lino, kwe kuzimba eddwaliro lino. Tuli ku 5 because our issue is not what he used the money for. The issue is that he wrongly got money or he rightly got it. I cannot confirm either. I cannot say he wrongly because I am one of those who believe that as far as the law is concerned, Mathias Mpuuga yafuna sente mu mateeka. And I said it at the beginning that he legally, Mr. Mathias Mpuuga committed no offense in getting a service award, but politically and morally it was wrong for him to pick a service award from an economy that is poor as Uganda against the wills of the people of Uganda. So, legally right, morally wrong. Oba tutegeeragana. Legally right,
politically, morally wrong. And wrong in what? That maybe he had not done enough to deserve a service award, or it was too early for him to deserve a service award, or the money was too big for a service award, or the process leading to his award of this service was that the doers appreciated themselves that should have been someone else to suggest that they deserve an award, go to Parliament and lobby for it, and that they receive it. Nejuzi gundi yafuna service award. Nabadde General waffe John Muwanga yafuna service award ya $5,000,000. It was passed by Parliament. Nga buli omwaga nti yes, this man has served us a lot. Abadde auditing ebitabo bya gavumenti n'ayamba okusavinga sente nyingi mu bitongole bya gavumenti. For that matter, therefore, as he retires, on top of whatever he's going to get, let him be given a service award of $500 million. So nzikiriza nyina ababuuza nti kiki ekyo Mpuuga kye yali akoze okutuuka okudeservinga service award amangu ago. Naye sikiriza nabaga nti yabba. Musajja mubbi nnyo. Teyabba. Sente yazifuna rightly, yazisigninga rightly, zaaliko olukiiko, zaaliko minati, zaayisibwa. Ate nga abaaziyisa okuzimuwa be baali abatuufu b'okuziyisa. Ne gwe baayisa okuziwa ye yali omutuufu. Wabula kyali kikontana n'entegeera ey'omuntu alowoozebwa nti alumirirwa nnyo bannayuganda era yandibadde asobola okulaba ng'ataasa buli kasente kaabwe we kali. This is the kind of reasoning I want us to have. Therefore, let Ssenyonyi be. Ssenyonyi bw'aba muli wanguzi bassebo ne bannyabo, simutaasa, simuwolereza, simumanyi. I know Joel Ssenyonyi, but I think the last time we talked was in 2015. I last talked to Joel Ssenyonyi, Simon Muyanga Lutaya, in 2015. That time when we were going to politics, he was also one of those who wanted to go for politics. That's when we last talked. Sina simuye, simukubirangako, tankubirangako, simugana nti sitambula ne government tayiza kuba corrupt, but the issue is the way you package it. Abantu wadde ensonga eno emboozi eno mwagisabise bubi. Bwe muba mwagala mugituwe yonna ng'eri clear ng'eyaba commissioners abaali service award bweri tukibuukire. Bwe muba nga mwalese kuzimba kintu kutujja ku kiri tudde ku kino, kujjawo demand for accountability ebadde mu mawulire by bloggers and activists and the others, then it is the wrong way you package it. Next time you want to do it, you want to do that, consult us. Mutuyite tutuule tumanye bwe bafumba in communication. This communication is a double-edged sword. Communication kitala kya bwogi bubiri, kisala eno n'eno. So bw'okiza eno kikusala, bw'okiza eno kikusala. Give us information. Ngola tugenda kulepuka buli kimu nkirina. Muleke kubeera, twagala kubeera basiru kutuuka ku level ki. Tuwuliriza buli bwanguzi ng'ate oli atugamba nti olina omukazi owookubiri omupangisiza entinda ne Dubai. Ffe tetwagala kumanya bakazi muntu baalina. Ffe tugamba ekintu kimu, wabba ssente za gavumenti Joel Ssenyonyi obangi bwakakadde kamu obukadde 17 mbu bwakuweebwanga bribe, oba alina abakazi babiri, oba omwali Dubai, oba pate zaakolebwa, oba wedding yakolebwa. Ekikulu ennyo mutuwe bwina amala obulungi alumika Joel Ssenyonyi ku kya 1.7 billion. Nga n'ensonga esinga okuba enkulu, the most ingredient in this case is who gave the bribe to Uganda Airlines. Okay, who in Uganda Airlines nti sente bazitika se Mathias Mwanga ng'akolanga nti ye driver wa mukyala bamutulaki. Okay, where did he deliver the money? Nti ku Serena Hotel Ekigo. Yali adeliveringa zaaki zaali bweziti. If we got the giver, or if we traced back the process mu Uganda Airlines of how money came and then how it got up, even if you told you got Uganda Airlines obaga nti ng'ennaku z'omwezi bweziti
mwafulumyawo akawumbi kamu million 7 zaali ziraga wamutulage gye zaalaga and you demand for only accountability in that case ng'owandikidde na igigi yabagamba tu account bajja kunzikanga nti zino bwe twazifulumya zagenda wa Joel Ssenyonyi then you have Joel Ssenyonyi duly netted nga talina bwe yeegaanira for now mugira mumuleka mumutega akatega akalala mumunoonye mu birala bw'anaabanga muli wanguzi nga gwe muzeegwe mwana wange ajja kufunika omuli wenguzi takoowa we need to get him but for now mutuleke tusooke tumalirize kye tubaddeko accountability in public institutions a case study of the Parliament of Uganda main actors parliamentary commission and that's it. If you obadde okola research abantu b'okubuuza this one nti olina commission olina parliament olina speaker olina clerk to parliament there are people to ask era court bwe guba guwadde musango court ejja kubeebuuza because at a meeting sat on a date which is known, the venue is known, the items that were discussed on that day were known, the attendees of the meeting are well known, the resolutions of that meeting are well known, the follow-up of that meeting is well clear, the resolutions and implementation of what was resolved is 100% clear, that the service award is well traced from when it was initiated as an idea in people's minds to when it got on paper to when it was cashed and implemented as an action, and to the recipients who are now held accountable for this purpose. Can we therefore have as clear evidence, as clear information in Joel Ssenyonyi's 1.7 billion as we have in Matthias Mpuuga, Ssenyonyi, Kuyuchwini and others in the service award case? Bana Uganda muleme kubeera bidoli. Musajja oli ayogera wano nga atemulanga nti kunyamu tuleme kubeera bidoli by'abantu kunyamu buni. It is not good. It's not worth it. Let's remain focused. Nope. Mu kintu kino ebadde n'ebizibu. But you know you people, you don't want to analyze politics objectively, but you need to know nti nope ku kino ne Museveni bakkiriziganya. Era agandi mukolera Museveni bwebanga nope teyina kye yali ewangudde wano, nope yakawangula kati ekintu eki nti for the first time nga nope enyigiriza Museveni nti enguzi mu gavumenti yo ku kino baamukwata. Kyamulema n'okwogera ko bali yabagamba ekonaga Museveni yagamba bannaye temunyingiza mu bintu byammwe, temunyingiza mu bya service award zammwe, kubanga baamukwata left, right and center nti abantu talina bwayinza kukyega nagamba nti oba abo bayaaye yandibadde yagamba ebyo bya Bobi Wine muyimbi buyimbi wana ebyokulya enguzi si nnyimba kyo yakita yakireka yamanyanga abaana baamukwata left, right and center nti abantu be begabanya sente ng'ate beeko balina balowooza nti baludda oluvuganya gavumenti mu ngeri erowooza nti oba oli awo yali efiiriza eggwanga. Nuupu ku kino ne Museveni bali ku kintu eki, and as Nuupu ne Bobi Wine ne banne championing the demand for public accountability in public offices. Newe likaguta Museveni's government na ye etamye ku nsonga yemu ey'enguzi ba MP bali mu ddoko bali mu Kaguli, PS Permanent Secretary of Ministry of Trade Gerald Nsalibusuwa naye yakwatiddwa ali mu Kaguli, mulaba abali yake babatwala ne ba Michael Mawando w'ekibiina kyange ekya PLU naye ali mu Kaguli. Kitegeeza enguzi Nuupu gyeyogerako first of all eri exonerated nti enguzi weeri, okumanya weeri n'abali mu gavumenti benyi bagitegedde, okumanya weeri n'abasoose okusibwa abali mu Kaguli bonna ba NRM ne Yusufu Mutembuli yali wa DP n'asa n'ava mu DP n'addamu NRM be bali mu Kaguli. So Nuupu oba oginenyaki? So for the first time singa Uganda ebadde n'abantu nga bategeevu, eyo Nuupu twandibadde twamaze ddo gikubira mu ngalo nti bannaffe mwebale oba oli awo bwe muna kuba bakiremeddeko
balemedde ku kintu ekyo kati ekya service award kizze kikola ne tuva ku service award ne tudda ku za cooperative tweyongerayo ekintu kigenda kiranda. Bobi Wine nga bwaga nti ffe omuntu yenna nga muli wangu situjja kumuttira ku liiso, ne Museveni naye bw'alayiraga nti omuntu yenna nga muli wangu sijja muttira ku liiso. Bobi Wine anyigiriza mpuuga we gwe yaleeta mu parliament, ne Museveni anyigiriza ba PS be yawa omirimu ne be MPs bali mu kooti. The two for the first time are agreeing that enough is enough. Irrespective of who is benefiting, we must fight corruption now or never. What do our people want? So, I want to confirm that the Joel Ssenyonyi story is diversionary. It is intended to have some people affected breathing space. It is intended to divert public attention from the demand for accountability in public offices. Of course, even the demand for public accountability in parliament is minute, is minor. Nabaga nti parliament sente zetwala ntono nnyo kwezi eziri mu kubbibwa elsewhere. Mpuuga wa milioni 5 owefudisi wa 48 billion. Bana abali mu kooti ababeeza cooperative wabawulidde 3.4 billion. Twetaaga mu kubekkerere nga nayo nnyingi kwezo nga bwe mukubakkerere ku w'ebitaano n'aba 3.4 billion nabo beerekkerere y'amaanyi. The issue will be that whoever is corrupt, whether me or you, your father or your mother, your daughter or who, your priest or your MP, let us say no to corruption, no to abuse of public resources, no to abuse of office, no to abuse of power. Obaani akikola obaani naye ku kino mutuleke tulina bye tustadinga. Twagala kulaba firimu ya abaali eza cooperatives eyabeegasi eggwerawa, abaafuna service award firimu eggwerawa. Twagala kulaba mobilization towards Bobi Wine okwetolola eggwanga lyonna ziggwerawa, ng'agenze ne mu bitundu nga Western Uganda erowoozebwa nti tali buwaguzi. Kiki kye tulabayo? Muleke firimu yaffe gavumenti temutudaivatinga. Obanga Joel Ssenyonyi yali 17, obanga alina apartments Ntinda n'Ekyanja, obanga alina abakazi 2 mu Uganda ne Dubai, obanga alina emmotoka nnene nnyo, obanga kituufu ayambala canvas engato zayambala mu bigere za shillings 2,000 eza $, ebyasooka ayambale. Tewali wano muntu wadde n'ogu asobola okunnyonnyola obulungi akawonvu n'akagga akasente zonna zayingiza. Ffenna manyize njagala nnyo babuulira ebituufu ate nga temubyagala. Ffenna bwe tutudde wano nga tuli wano, buli omu alina ssente z'alina, buli omu alina ebyobugagga by'alina, buli omu alina ebintu by'alina, nga bw'oba kunnyonnyola kugamba kunnyonnyola bulungi entambula n'enfuna yaabyo, mulimu kyotagenda kusobola kunnyonnyola. So obanga olaba omuntu ng'abadde musomesa wa primary afuna emitwalo 57 naye ng'avuga mmotoka, azimbye n'okuzimba, ayina n'essamba y'ebirala, ogamba otya nti yombaka wa parliament tasobola kuyiyawula wajja ssente? Sigambye nti yali anguzi, ayinza okuba yagirya naye sikakasa kubanga temulina bwino. Ne bw'obanga mulaba ng'azikwata anti ng'otokasale wamulaba newe wamulaba tuyinza obutakumatira. For now muli mu kutukyusa bukyusa buwongo, okutukyusa timing, musooke mutuleke ekyo kyo kyabalemye okusabika mugende ku olaba negye kyatandikidde eyo bwekikyo bwe kiri. Bali balina empalana zaabwe, njagala kwetegereza. Joel Ssenyonyi ne Dean Lubowa bonna bannamawulire bakoleranga NTV. Lwaki buli omu teyakubiddeko obukubizi munne mutegeeza nti waliwo ebitateredde? Because nsuubira nti Honorable Joel Ssenyonyi ayinza okukwata essimu n'akubira comrade we nti kati Lubowa mwana ate biki bino mwana byoyogera biki? Ne basinkana ne boogera. Olaba tebasobodde buli omu kukubira munne. Kitegeeza bwe baali bakola bagenda okwawukana gye baali bakolera nga buli omu akosezza munne, oba waliwo ku bonna eyeetisse ekisawo kye twayimbanga nti ani alidde ensangi, Sebbutobuto emabega yalidde ensangi. Ayinza n'okubanga bambi abamu beetisse bisawo byabwe naye nga nabo tebamanyi obanga bamanyi.
for God and my country.